mu kugenda ekalangala okutongoza enteekateeka ya parish development model myuka pulezidenti Litaani Meeja Jessica Lupaso sikulambula ekamulu lya buto erya bukuzindu mirungi nasibye emirimu egikolebwayo. They harvest at least maximum 2-3 days. The crop should be sent to the mill. Luvalekede ekitebe kya disitulikiti Kalangala okutongoza enteekateeka eno asinzira nasaba abakulembeze okulwanyisa enguzi mu nteekateeka ya gavumenti eno eya parish development model. I request that as we the NRM have always guided, let's have zero tolerance to corruption in the implementation of this program. Ategeeza nti enteekateeka eno egenderera mu kuyamba Bannayuganda abali mu mbeera embi nga bano bakola ebitundu 69 ku buli kikumi. Let's give the opportunity to the 3.5 million Ugandans so that they can move from that state where they are to the state where we would like them to be. Amenyezimu ku mpagi ezitolerwako sente z'emiruka ng'emu ya kutumbula ebyobulimi bannakalanga byenyigiddemu omuli okulima ebinazi. Ye minisita ebyenguudo n'entambula Jeno Katumba Malasa byabukulembeze n'abantu abalina obutenyigira mu nteekateeka eno kubanga yaba batalinawo wadde. Abakulembeze mulina olwedde arrangement yammwe mu miyoga mukulu Semaani alina ekyuma kye ekyemmwanyi tojja wansi. Abantu bano betunoonya bannange talina kyalina. Ye minisita ombizi wa microfinance Ajalona Kasolo asaba abakulembeze okusomesa sako n'okulambula abantu bano bagenda okufuna ssente z'emiruka basobole okuziganyirwamu. Bali tekiniko n'abali politiko buvunaanyizibwa bwammwe okukola omulimu guno mwenna wamu. Tetugenda kutwala butwazi ssente naye tuteeketeeke abantu bano tubasomese ate tubalambule era tubeere nabo. Okujjanjaba obwavu kulinganga kujjanjaba buseegu. Abaka ba Paalamenti okubadde obujumba Julius Mukasopulu n'abakyala Nakimuli Helen Sakono Bikyamuso Moses Kabuuso nabo boogedde ku ssente z'emiruka. Abalimi b'ebinazi baliyadde yaddeko luutu eno ng'abakulembeze tugenda kubeera bakaamu. Omuntu yenna n'akwata ssente n'azigabira omuntu atalina kufuna tujja kunona. Twabagamba tugenda kusimba n'amanya tulime n'obwengulu ku parish development model. Temulya ssente z'abantu. Ebyokubagiza simanyi gundi yalinga wange nga ntakula mugongo. Ebyo by'ebyobwavu ebyo bitwagala kufiimu. Ssente buli muntu nsaba gavumenti webeerina weekutuuseeko weefubeeko osigaze ssente. Ssente wa disitulikiti Kalangala ajja Basemakula kulw'abannakalangala ebaza gavumenti olw'enteekateeka ezikulaakulanya abavubi. Our road from Luku to Mulabana is going to be tarmacked. Please. Samuel Nkuba yakusakidde Guleno ku Lwabukede TV.